abaana bana ababiri ani yakubye ebifaananyi 2 ani ya transporting nze Solomon okuva ewaka n'amuleeta ekiwaatule oba ani yakutono okuva ekiwaatule babadde ekiwaatule babadde ku recreation yes kuba eri swimming pool Magereta eri swimming pool okitegedde so ani yatuvuze ono n'amuleeta eno okitegedde ye ani yamukubye ebifaananyi nze nakulira mu kyalo nga fine mama oba taata wo abanga talina byakkaanya na neighbor mwabana tabibamanyisa naye nga akugaana kuba kituufu sisobola kubanga sikolagana naawe naye ate omwana wange nemuletewo Bobi Wine is a political opponent wokwata ono omwana we n'obaawo kyomuteekamu obanga oyagala mukozesa kubega ndoza nokola kitule in a macro way it's beyond these kids being together so funds and we gone overboard. These people are working together because they have a common goal. By nature chiri chimusente na music. Exactly. Go ifani oinem busy 100 MBs waziguze ku 10 otudde waka. Oza na OTT ovuma. Oli waka kabrata tiko ovume gwanga because oyagala nnyo Bebecool because oyagala nnyo Bobi Wine. Abaana bakolagana kyekyengamye nti abagagga bakolagana. Abagagga balinga bita bya Luganda. Tinewe byekona tebyatika. Yes. So kyekyo mwalaba mama mbabazinga naye azzeeyo mu nkambi abali bawagira TGA gundi balaga watidie balagawa so nze ebinjagala abafani babitune nti brother who transported Solomon because Solomon is a minor tuka myaka givuga motoka yes ani am transport zinamu oru kusanchi olagawa tivude magire ngende eri ani am kubye bifaananyi so mujja kuddaawo muogane mu maroho budde ngembera mu atete kyuse yabalinga ekyuka mubana tuwagire naye tusigaze twerekeremu ngabo obuntu bulamu n'obwa kina Uganda. Okay. Yes. Nabadde nkyalemeddwa okutegeera kuba amazima nasoose kulaba bifaananyi nasoose biraba ku kati kankozesa bebe kuno abanga balana Bobi Wine oli empalana y'abavu ngambi yewangaala naye girlfriend mbanga nkwalana nga ndi bulungi nga nawe oli bulungi waki mma nkwalana nga ffena tuli bulungi nga tumwana yanyamba owange n'owajja it's just by fans butamanya nebasukawo yena kulaga alinga yatandika gagamera kino kiyinza okulaga nti obazuwena ne Babi nabo bakwatagana kubaba bakulu baba biri batulaga bona bakyala bona balina ebizibu byabwe waki kati bakwatagana kinganga manta Abitex ne Balamu tebakwatagana tekisoboka bakwatagana balina ekibagatta bategeka ebivulu okay kati gwanya agamba nti bakwatagana muva meno nammwe kale ebifaananyi byakoze nnyo amawulire okusingira ddala era byabadde nnyo ku social media okuba abantu bangi nnyo abaabirabye era ebigambo ne bisigala nga bikyatambulira ddala wabula era tukyayongerera ddala nze nabadde nga bwe mbadde gamba nti badde sinnaba kumanya ani mutuufu eyasoose okuwanikayo either ku Alpha oba ku Solo simanyi kuba bonna sirina gwengoberera naye tujja kumanya ndoza that's why I've concentrated on their parents with time ndoza tujja kumanya now era mu mbeera y'emu mu wiki wakati abantu bajja kukifuna bubi maina kitegeeza omuntu ali wansi w'emyaka 18 yes so ye kumuwa nnyo olabira ddala nga omukuba omuprotectinga omuleka manya abagagga bakolagana abaavu be basinga okulwana abagagga njagala okyegendereza omuntu ali obulungi they never have permanent enemies and they never have permanent friends just like the way we tell in politics oba mu kintu kyonna so abaavu be badde nengana era ojjasanga nti ekika kya jini kibadde kinene engana ebbanga lino nekyeri ogenda obalaba nga tebalina nnyo serious contributions so this is a reflection one that the funds who waste a lot of time making noise as if they even related to Bebecool or Bobi Wine are useless. Alpha nebo kirango wagiranze nenyengera mu State House my family becomes the first family iye ba secondary oshagade so wabera wo buzibu gwani no the army first protects the first family so naye bafani tetuganye nti muwagira naye bafani abali we batuka balina okubako bagira ne bayisawo ebisere bisinga no abamunga tebogera omuntu anya nakwemura ku Facebook ngaba fani bayo muloko ku Facebook because baba byogera you don't have and then also such mediocrity has been tolerated in Uganda that people think even when when kuvuma ne police ibichi mba wakabi obusini te one of organization in Uganda etuso okuba nti eri normal it is cool nti solo kujja ne kuvuma ne ngamba era mulisiza and people think it's cool so this is a reflection to me njagala webuze ekibuuzo ani abakubye ebifaananyi
so bafani gujja beeyo gambe ne timu gagamero ndi timu Firebase